tuli mukolo gw'okwanjula nga mwana muwala the beautiful Annette ayanjula omwami we Julius era nga wenjogerera abantu abangi ab'obuvunaanyizibwa ab'oku kyalo abasookerwako abakuza omwana okuli kansala w'ekyalo ndi naye taata ogamba gyendi maama muli mutyeyo nsanyuse nnyo okulaba TV yange eno bukedde ye TV gyensinga okwagala mu Uganda njagala nnyo bwe sigiraba obulamu bwange buba tebukakkanye. Omwana ono omutegeera oti? Omwana ono abadde wa mpisa okuva mu buto bw'akulidde kuno ye mwana akuze ng'amanye ennaku ye Mukama n'amusaasira n'asobola ofuna omwami wire atukoze bulungi nnyo okujja okukyalako ewaffe. Kaakati mpayo obubaka bw'oyinza obbawa bakuuma obufumbo bwabwe nga bali. Nze kyensaba Annette kuuma bulungi omwami kuuma bulungi baawo totuswaza naawe wire nkusaba okuume mwana waffe avudde wano mu Ntinda nga talina akamogo kusaba omukuume bulungi. Omutendeka atyo n'okutuuka ku kkula lino nga sibya omwana namutendeka bulungi nga mubuulirira mwana wange obeera mukakkamu omwana omuwala bw'akula abeera n'omubeezi naye n'akikwata kye namubuulira nga mukakkamu bulungi era Mukama n'amusaasira n'amala emisomo gye n'afuna omubeezi era ye muko olwaleero ajja afubuse ensonga wano mpulira essanyu ku mutima era neebaza nnyo mukoddomi wange oyo okusuubiza omwana wange n'atamuswaza era namubuuliranga mwana wange otyanga balamu b'okusinga abalo nange bye bimpangaazizza mu maka gano n'abikwata era omwana wange atya nnyo balamu be abawe ekitiibwa songa lwaki n'omwami wazze okumuzaala mu maka gano. Kiriza abaana bange abasomera Bugema mujje mugende mulabe abantu abo kubanga ebintu byakyuka. Olwonna mukwano gwange omulungi abakoba Forensonga olwaba okubanga batuuse mu budde we batya abaana ab'obuwala nga wobalabye baanekaanekana era nga bambi obugoye bw'abasawo bwali uniiki n'olwekyo gwe omugole ndaba fuba nnyo kulaba ng'onoonyereza ekyo ekirungi ekigenda okunyumisiza omukolo gwo ng'ate kiri uniiki naddala ku baana ababuuza abasawo abo nsaba obeetegereze. Abewange mukkirize abaana abagenze ne bakola research bakomewo mwejje mukola ate mukkiriza kubangalo mubaleke batuzikole ki. Olwo mukwano abako baffe ab'ensonga olwaba okubanga bafuna ebifo byabwe we batya abaana ab'ewaka abawala n'ab'obulenzi nga bakulembeddwamu abaana ab'enkizo abasawo ababa bagemye abako baffe era mukwano batandika okujja omukoomu vibe yali nnene nnyo njogera ekimenye ki. Wamunaffe bannyabo era dde nnyo bannyabo tusiibye tulowooza ku mmwe teri kirala. Daddy,
mpulira omulimu gwatutumyeko iye dota tugukoze bulungi naye tusanzemu abalwadde babiri mukikubire mu nga y'abekkobe kuba twanze tuli babiri mulindwa ne namulindwa omu iye abadde yalwala obulwadde bwa tokati mukikubire engalo ez'amaanyi kuba naawe alina okwogera nabo bulwadde omulwadde omu yalwadde ekirwadde kya anethologic cardiac bannange ekikwata nnyindo matumbirizi kyekirwadde ekikwata mutima wangi mukube engalo gye bulwadde bwa Julius bwebwo olwo nno abaana ab'obuwala ab'obulenzi n'ababuuza nabo ne batandika okubuuza abako ab'ensonga ebaka ennyo nyabo twagayisemu namwe mukakuli webale kwagala Buganda kuba wendaba abaana bano mbalabira mu kifaananyi kya TV ya Buganda ate olinga gamambo wateekemu omutima ogw'okwagala Buganda ate oteekemu omutima ogw'okwagala mama wange era ddennyo bannyabo ate bwe bali kwagala kala eno kala y'ab'enviiri ekola etya aba bamanyi mulenzi yajja n'anviiri kati kyawe yaliko era ddennyo nnyabo era mulamu nnyabo nakyo kireke mukwana wangi ulioma muyita mulimu gwoyo oyo omudongo mulungi balinzi mmwe omukazi muliro okakkana naye ng'egira mu magalo bika byo sooka owehaaga towa muntu bamwe muliko babiri mukigabane mugende tugabane anasingahaga tubanatwala eradde nnyo bannyabo nga tulowooza ku mmwe mwe musiibye mulowooza ku baani eradde bannyabo musiibye mutano bannyabo mutambuze mukulu ekyo kyokola kyeki enjagala nnyo obumotoka obutono tebunywa mafuta tekamulita bbiri n'ogende kampaani okomawo nange kanempikira amaana omanyira nti omudongo wa pittu aba ateekateeka ekyuma tasukka kirasi ye
testing 1 to 1 tutagenda mu pifo gy'atasoma kwata sente kwata cash naye njagala nkugamba ebigambo bino omuyikomawo kyakwongera omuyimbi yagamba obuntu obuno ne mubimazangamu ezo 3 z'olunye n'oleka ekyuma ky'omugaga eky'emiliyoni 3. omanyi ka segimenti ako kanyumira nnyo ng'abako baganda b'omugole ab'ensonga balina omuziki gwe bakuba muganda wange nga basanyufu nnyo okukamala. Nzikiriza nkutwale wekkanya ate omwo nno mwe mwajjira ne ssenga ow'ensonga. Basobola abasibo ne bannyabo era dde basibo era dde bannyabo mukulika amakubo mubuyinayo bali singo naabo Senga ogamba otya? Ndi bulungi mukwano. Mwebale tuka kukula. Bannange mwebale tusabira. Owulira otya? Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Kuba omwana wange okuvala yalaga omukolo mwezi gwa 11 mbadde simanyi nti tusobola okituukako. Naye mpulira essanyu ly'amaanyi. Era neebaza omwami waffe obutatuyiwa yeebale nnyo yeebalire ddala. Mpozi omwana wange obubaka bwe muwa yayongeza okuba nti agondera omwami waffe awulirize by'abamugamba. Senga ow'ensonga atanya ensonga z'omwana omuwala wano mu Buganda era waati omukwano naye yajja n'ajjayo omuko yajjira mu bangi abaabuuza n'amugjayo after kumugjayo n'amuleeta n'amutegeeza ensi ekidaala bonna abantu abaali batudde nti ono ye mwami waffe. Omwami oyo omutono mumumanyi? Baba mumanyi. Katonda yeebale yeebale nnyo Katonda yeebale yeebale.
Gamba fene. Ebisigadde bibalekaddeyo. Ebannaaye. Omukulu. Gamba omwami wange ono Mpulira bibyo. olese kuba omwana wange Aneti Nanteza. Wamba batekeekimu. Abefumba engalo siziwulira. Muwala the beautiful Aneti Nanteza ng'ayanjula omwami we Julius ndi n'omwami abobodde. Ogamba otya Julie? Gyendi nnyabo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Webale kiggala. Nnyabo. Finally. Amen. Sokonda gessanyu awo bosekamu oba wanda mukyala kyonna. I love Hanet. Mwagala nnyo. Mwagalira ddala. Mwasisinkana wa? Ku kibuga Ntebe. Ki ekyo ky'olaba kye yasinga okukubako n'omugamba ebigambo ebiwoomu? Kafiga ke. Watunuulira nnyo Kafiga. Bwe kiri. N'amahayiti. Bwe kiri. Mwakamala bbanga ki? Myaka 12. Iya. Muyina abana babiri. naye webale kwekuuma. Bwe kiri. Ana mwagala nnyo wansi w'omutima gwange ate musuubiza akakane mu bufumbo abeere mwesimbu tanyiiga bingi bye ŋŋenda omulaga mu maaso awo gano gakyali mabaga. Ana walayo oli miisi sikulimba oli miisi wange wayitirira kafigako anze nkyusaamu kafigako ka mulembe amahayiti geego. The beautiful chocolate baby ng'omwami tannagenda mu nju kuzaalibwa yafuluma mulundi gwe ogwasooka era nga mukwano yayambalira ddala gomesi zino eziriko mu kala ya red ne gold ekika kya semusemu nga byonna bifaanagana makeup yali on point n'enviri on point olwo n'agattako essanyu omukwano n'amazina gali agaddala agalaga nti mukwano omwami nze amuyina. Essanyu lyali lingi ate gye buva ne gye bulaga omugole buli wasanyukira omukolo gwe tewali kigaana byonna biba biwedde. Nzikiriza nkutwale wekanye the beautiful chocolate baby omulungi wa Julius. Julius yatugambye nti ye mwana muwala oyo yamusiimako figa mpozi ne height. The beautiful Aneti eyanyuma okukamala okuvira ddala ku nviiri makeup omulungi ate yagattako okusanyuka. Bannange Aneti yali musanyufu omulundi gwe ogwasooka okufuluma yayambalira ddala gomesi eya red ng'eviiriddeyo ddala bulungi nnyo nga mulimu amayinja ga gold
ekika kya semuseemu era ekiriko nti teri mugole afuluma nga takyambadde. N'olwekyo nno simanyi kika kya gomesi kinaddako kuba kino eno kitrendinze nnyo ate nga kinyumira n'abagole baffe. Ndi bulungi maama, ogamba otya? Mpulira bulungi nnyo, ekisingayo okubeera ekyamaanyi. Taata omutuufu wa Aneti oba? Yenze taata we eyaddira taata we mu bigere. Obubaka ki bwe wandiwadde omwana ono? Omwana ono obubaka bwe nnyinza omugamba essaawa zino buli kimu abeere ng'akulembeza nnyo Katonda. Kuba Katonda abaddewo nnyo mu buli mbeera yenna okuva kuba taata atuleka muto taata we. Naye tunyweredde nnyo Katonda otubeererawo paka okutuuka ku ssanyu lino lye twali tetusuubira. Ate omwami we kyensaba kimu ab'omu maka gaabwe mu nju yaabwe beekwate Katonda tebeerumaluma babeere nga bassa kimu batujjukirenga ng'abazadde naffe tujja basabira emikisa babeere bulungi n'osingako wano. Tuli simaati mukama wange. Gyendi mukama wange. Gyendi nnyo. Essanyu lingi omukolo gwa ssanyu. Mulimu ki bakatumwa gwe bakola ogusinga ku mukolo? Omulimu tubudaabuda omugole, tufulumya ababuuza ne tubayingiza. Bagamba tukola mulimu gw'amaanyi. Waliwo abamu nga bo bagamba tetugenda pangisa bakatumwa tugenda kozesa abaana b'omu nju. Olowooza obawa bubaka ki? Ekintu kino katumwa abawanjawulo nnyo ku mukolo guno. Oyinza okufuna abaana b'awaka baba beetaagamu okubrifinga engeri giffe gye tuludde mu mikolo tumanye entambula y'emikolo, so tuba twetaaga tuba tubrifinga omuntu okusinziira ku mukolo entambula yaagwo ne tumutegeeza ki ekyokukola ekituufu. I'm fine. Pulira bulungi mukwano. Webale kusanyuka. Bannange. Ayibunga nene. Mbadde nino sanyuka kuba mbadde nkirindiridde ebbanga. Omwami Julius wamwegombako ki the first sight kikyolaba kye wasinga okubanga ate ogamba walayi kangende noono. Naye kasimayiro ke. Kasimayiro ke olwakalaba. Nawulira nga kanzita. After mukolo guno eno biki by'omusuubiza? Musuubiza okumwagala ennyo ne musuubiza n'okumwogerayo abalongo. Abalongo bagenda kujja nsha kama yafuuse dda Ssaalongo era bwe kiri. Kakati mu ebyo ebigambo ebingi bye yagamba kyekyo kye walondamu n'ogamba walayi Julius naali siriyasi. Yansuubiza obutanjuwa era abadde akinsuubizanga okujja ewaffe era akituukiriza. Tegeezeddwako mwakamala emyaka 12 abaana abasinga bamala mwaka mwezi n'agamba omwami aluddewo okugenda mu bakadde aluddewo okunkuba embaga. Olowooza ki kye balina okukola abawala abali eyo? Abawala abali eyo mbasuubiza nti balina okuba abagumiikiriza buli kimu kiba n'essaawa yaakyo. Singa ogumiikiriza oba osobola otutuuka ku ekyo ky'oweegombedde ebbanga. Tange tikyenkifudde kino kyendi olwaleero. Mpaayo obugambo obuwoomu bw'oyinza okumuwaanamu. Bubiri busatu. Kyenyiza omugamba nti mwagala nnyo nja mubeererawo buli mbeera yonna nga Mukama ye mubeezi waffe.
twalidde ddala eri enjiri ya mmeremenya. naffe abooluganda abali wano nga tuli bakyala ab'ekkobe tusanyukidde nnyo mu famire yaffe era nantuma naŋŋamba kinaakwagala nnyo mu bintu byonna byonna byatutumye agambye ekintu ekisooka kwekwata mutonzi kyera kyaffe ekyekkobe tulabirawa bazzukulu bannamu amaliyo omulala alina ekigambo nga kyamulamwa. Olunaku olwaleero akalowoozo kenina kaba service providers ba events planner abategeka emikolo n'omukwasa omukolo gwo n'agutegeka okuva we gutandikidde paka we gugwera nga tewali kyononese. Omukyala gwendi naye agenda kubeeyanjulira azaakola naffe nga Bukedde TV atuwadde emirimu buli mukolo gujja agamba Bukedde TV 1 yeeyina kikwasaganya ogamba ndi bulungi mukwano amanya Namukasa Rehema nga bulijjo ate era nkyabawagira ne Bukedde TV mwebale bambi mwebale kuba abantu balungi mwebale kuba abantu abasuubiza mutuukiriza. Nze ng'omuntu nali si okusooka ne najjanga buli n'emikolo n'abantu bambi olaba nga buli kaseera mwongera okulinnya mwongera omutima ogwo. Tuwagala nnyo tubaagala era tujja sigala nga tubaagala. Omuntu okuwa omukolo gwo gutegeka olowooza yeetaagisa ssente nga mmeka oba buli mukolo ogutegeka n'ogw'emitwalo 2 ogutegeka? Mitwalo 2 sisobola tegeka mukolo gwa kwanjula gwe mazima naye mu byo otandikira ku ssente ekituufu tusobola okugamba nti tutudde omuntu enfunayo eriki kuba bwe nagamba nti miliyoni 2 mulimu omuntu alina essente entono naye nga ayagala okwanjula mukyala we atutuukirire tuteeketeeke omukolo atunnyonnyole kyalina tulabe ki kye tuyinza omukolera. Oyogera ku ssente entono abasinga kati batya nnyo okwanjula ssente entono ogerageranyanga miliyoni mmeka? Kituufu tutandikira ku miliyoni 10 tusobola okuteekerateekera ebisinga netula ne tugamba muteekateeka abakobye banaleeta ne sayidi y'omukyala no twogera nnyo ku sayidi y'omukyala kasaawa eno badde ku sayidi ya mukyala ne tugamba tugenda kola tya nti kino na kino na kino omugole ayambadde atya zana mu mugole waffe mulabye ayambadde zonna engoye zimutuddeko so nze ngezaako okwagamba omuntu nti tuukirire otubuulire enfunayo tutuule naawe mugole afulume ng'anyumye ate okozesa ssente entono naawe kenyini tuba tulina okusasulira. Nze ng'omuntu sirina kusasulira kuba olwedde mba maze okukyajinga ssente. Ssente z'okyajinga kwe kuba mba mmaze okukyajinga ng'omuntu.
tumumanyi twabadde ne tubategeeza ntugenda eri bakulu batugamba nti omutaka gye tugenda tumumanyi tulatikka ekirabo kyo kino era bw'atyo the beautiful black beauty chocolate baby yajja anyumidde ddala mu gomesi ye eya dark blue gomesi ne silver amayinja era still ekika kya semusemu n'agattako essanyu yalina omukwano muyitirivu mu maaso ge nga womutunuulirayo bati atunula Julius omukolo gwanyumirako kimu omugole yali musanyufu buli woosanyukira omukolo gw'omukwano omukolo gugenda kunyuma abantu bagenda gunyumirwa agambye ajja kukwagala nnyo mukano w'ekikulusapuli tebaawukana kwagiraawo eyo mmotoka yo we mumanyi wabya mmotoka kimanyi emmotoka gikuyigiriza dda nenena pamiti gira nga ovugavuga ero paka pamiti olwenejja ofuneetokota eyo nkokoyo nelina giwoolo munne we bali obankola busibu nebaza abo bonna batubeereddewo mbeera yonna saidi zombi saidi eyamwanyi nazo nesajja mukodomi wange buli muntu yenna kyatudde mukama kibabira akaseera ak'okusala keeki the beautiful chocolate babe omukyalo ono kye namwagalako buli lugoye lwe yayambalanga lwali lumunyumira yajja ayambadde dress ye eya open ate nga ya purple in color n'asala keeki mpozi n'okumuteekako engagement ring bagamba mwana waffe tukikubira ngalo ekibanange bagamba mwana waffe mukolera kiwedde somi mukolo ekyokozo kiraba kiriwandadi kati nzirotadde matinka uluca Kale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nawe tata lisa kumwana tata lisa kumwana akalulu kaluwa eluya mama ate tagenda kunywa akabba ak'omwana omuwala kaba kayiize era omwakyala akayiiza omwami we dadde before mukolo gw'okwanjula ateekateeka bingi byateekamu oba oliawo omwami ebimuwoomerwa mpozi n'ekirabo ekinene kyanamusibirira ku kaseera ako ng'addayo so akabba ako oba olina okukawa omwami wo ate era nobaako by'omutegeeza ng'omukyala Aneti we yakikola mwebale kwekuuma era yongera ofumbe ettooke linyweze
si kyangu si munnyo nti ogusanga buli maka okwanjula. Omwami ne yeewaayo n'akola kino n'akola kiri finally ne kimala ne kiggwa. Mukwano kiba kizibumu naye tubaagaliza ekisinga. Wadde bulayi mulungi okuva gye twatandikidde paka we tukomekereza omukolo guno gw'abaagalana ababiri, omwami Julius nga yanjulwa ew'omukyala we gye bamuzaalira omukyala Ekiwenda Aneti. Kwali kusanyuka, kwali kujaguza, mwebale kweweesa kitiibwa mwenna kuba omwami omukyala afumbye, nawe omwami osobodde okukola ekyo ekimujyamu mu myaka gy'abadde naye, mu myaka gy'obadde naye, ate era tubasuubira okubeerawo paka ku kaseera konna kali kennyini ak'embaga, ate mubyongereyo paka ku Jubiri. Tubaagaliza kisinga wano mu programu emikolo n'embaga, mwebale kutwesigana kutuwakakisa. Interview ziwulidde bulungi, obugambo bulungi okuva ewa mami, okuva ewa daddy omusika, okuva ewa abagole baffe abalungi, kwegamba mukwano mwereere ssanyu jjereere. Emikolo gy'abaakolamu wegityo. Era nga nkutegeeza omulungi ndaba nti Maria's Bridal kyekyokuddibwamu ky'omugole ali eyo, tobuzaabuzibwa, tolimbibwa, ye mukyala ayina engoye wano mu Uganda ezigenda okunyumira ate nga azitikkula kuva bweru w'eggwanga. Okitegeera, ziva UK, ziva Turkey, ziva Dubai. Yambala engoye eziri unique ate nga nnungi okuva omukyala Maria's Bridal. Bali wali eri mu town Kurum Street ku kizimbe kya City House opposite the arcade. Bafune bakubire ku namba eri awo wansi, buli gwenkoonako kope namba eri wansi osobole okubanga mukwana ate ofuna ekirungi ate era eky'omutindo. Josephine Wakulaga emanya abasinga bamanyiga kama Ozi. Tudde mu Sunday ja essaawa zibeera 12 zennyini ate era mbadde ne Samo olunaku olwaleero ku kamera. Edita wange omulungi Susanira Bitematema, puzzle producer waffe tumutumiddeko mbitiibwa omwami Ivan. Tuddemu obudde bwe bumu, mweraba.